okukola omulimu ogwawamu okulaba nga tulesikiwinga tawuni kanseri okusookera ddala gye batutwalako. Ate n'ezo ze tulina okulaba nga tusigala tukola ki? Tusikuumye. Bwe tuneerumaaluma ne tugaana okubeera obumu olwa conflict of interest, kubanga mu budde buno kati abantu beeyagaliza ebiki? Ebifo. Kansala ayagala bwa meeya, meeya ayagala bwe mupya, mupya ayagala bwa pulezidenti. So bwe tutaaveemu bintu ebyo tetugenda kuzimba kibiina kino kigende mu maaso. Mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti mujja balabira ku ki? Mujja balabira ku ki? And of course abasinga tutandise bakola ki? Okubala. Olwo bateetaagisa kunnyonnyola nti olwo ng'ebikolwa bimaze tukola ki? Kibi nnyo okubanga tugenda kulabira ku bikolwa bye. Buno bwe budde. Nze nno kye ndowooza. Nina nnyo enjogera egamba nti kibi nnyo okutaakamyo n'ogoba engabi. Oyinza okutaakamyo, nga katono kalimu kilo 3. Ng'olengedde engabi wali, katono kasuula n'osimba ku ngabi. N'otegeranga nako weeyise. Ogenda okudda wali akamyu ng'ate nako omuyaya akakoze eki? N'osigala mu bbanga. Abantegedde mukubire Mukama obugambo bwange. N'ekirala, okweyagaliza si kibi. Naye weeyagaliza ludda, waze waliwo ebintabula. Bw'obanga omuntu gw'ayagala okwesimbako nga musharinga the same ideology, nze ndowooza mwali tudde butuuzi wansi, bw'abanga tannabakola bubi, nzikiriza nti aba atagadde nga takyali ku mulamwa, genda omukole ki? Mwesimbeko, kubanga tetwagala bataka, ate kifunasigala kikalu, tetumanyi bigendererwa bye. Naye atannaba kutagala ali ku mulamwa, ng'oli wa nuupu naye wa nuupu, nze ndowooza ogenda okumwesimbako. Nze banda nkulaba ng'alina emabega ebigendererwa oba omuntu omutume. Bw'atannabakola bubi, twetaaga bakola bulungi. Atannakola bubi, nze ndowooza wali kugenze by'oyagala okukola ng'ozze. Omuwe bw'imagezi omugende tubitereereze wano. Oyo omulaba nakyemalira oyo atukalakasa emyaka gyonna. Abantu mikwano gye bamaanyi nnyo okusinga beeyawo ebifo. Kati g'okuba mukwano gwa Walukagga meeya wa Kinga Town Council, lwe basikuwadde ekifo, oli mukwano gwange, osobola okuba ng'obufunamu okusinga mwennawo ekifo. Kimanyi bulungi. Kati omuntu ng'omubeereddewo nga muteesa asobola okukubeererawo okusinga lw'ogenda mu kifo, n'okimulemesa n'atawangula, naawe n'otawangula, okukakkana nga muwadde omulabe waffe omuki? Omukisa nga nze akoze eki? Nkiddamu nti atagadde mu kukola ki? Mwesimbeko. Naye atannaba kutagala. Ndowooza twagala tugamba nti akoze bulungi. Okujjako ng'ate awangadde nnyo asusse naye. Mufunye bulungi. Ng'ate awangadde nnyo akoze eki? Tukirize tugaane twagala kujjako Museveni lwa overstaying power. Bwe tuba naffe kyekimu nga kye tuli mu kutambulirako, teri tujjako waaki. Abantu gerekese bulungi. Bw'aba omuntu nga he has overstayed mu kifo ekyo, aweeko okubalala omukisa agende, kubanga ebintu ebipya omupya ajjala ebirowoozo ebipya. Ogenda ku Kyengera Town Council, nagenda okujja Kyengera Town Council, nasanga ekizimbe administration block nga kiri ku madirisa. Mu myaka 3 n'ekizimba corporate, n'enzimbako kalina, n'ekiruufinga, kati tutandise ground floor, tuve ebizimbe bya Kabaka tuyingire omwo mwonna. Mu myaka emeka? Naye nga myaka 10 kyali kiri paralyzed nga kiri ku madirisa. N'olwooza ebirowoozo ebipya bizimbe ekiki. Kyengera Town Council nasanga obubbi bw'ettaka gwe mulimo. Nga batamanyi kubba ttaka mu Kyengera batolina mulimo. N'ensooka nga bawa ekibba ttaka n'eŋŋaana okukolagana, oluzungu akiyita conspiracy, okwekobaana okulumya. N'eŋŋaana okwekobaana ne ba. Naye tutaase ekibiina. Kubanga ku mikutu gyaffe ekyo kuliko bambega abatumala. N'abamu twali tumanyi baffe, naye kati nabo bakolera wa eri. Kakati information ng'ekuba kibiina gwe waana nga bw'osobola, ekibiina kyeyongereyo. Naye information nga twekuba, mikwano tuyingire mu inbox. Tuwulira bannaffe, olulimi lwaffe lukyuke ku mikutu, tuyingire mu inbox. Kubanga mumanya nti kino ekifo kye tulimu Wakiso tulanagana bangi. Nze kino kirabyeku kubanga neetabye ku mipiira muzenga mwamanya ogwali wali Wakiso ebulengaawo.
ng'otegese ne tutoba n'obusajja tutambudde ebifo bingi nze kino ekintu nkibaddemu tulina mikwano Wakiso district oba kuba baginkwasa okubanga nze mmanyi waayo sikoze gya parliament yokka naye n'egyo ekitundu ngikoze eki nkibaddemu ate tutobye mu bintu bingi kati tumanyi baani abo ate abamu ku ffe nga be bamaliridde okuwayo information ng'ate tukuba nga bagamba bange nga kati kusobodde okubeerawo akapinya kagenda mu maaso kakati sente zaffe ze twabawadde zimukoze ziri ku bwereere nga twera bannaye tumanye luno luli batu naye twagala okuwoninga abo balowooza tibagenda kumalirira okutwonoona mu disitulikiti eno abagenda okwagala okumalawo ekibiina bannange tubagamba luli tetwali kyetuli naye kati naffe temubeera oyo nemulowooza muffe tusirise fenaffe tuwamaliri kyakulanyira abaana betusiba tulambula mu biki ekitano nawonna ekigo ffe tutambudde tetulina budde bwogera na bingi naye tuli bamaliri muddeyo mubagambe waba balowooza bagenda kusanyawo NUP wane Wakiso naffe tubeerindiridde ate otumala Wakiso tufune agadde tugende tuyambeko eggwanga tubagambala muddeyo mubagambe eyo information gyembeera muwa buli kaseera ng'eyagala kusanyawo kibiina nga bamu tubamanyi bali kukaliza NUP nga batulira muli nga babateeka ku musaala tubamanyi ekyo mukimanyi batuleka bazzayo ebigambo buli kibeera mu buli meeting gye tutambulamu nga baagala okuba nga balemesa ekibiina okweyongerayo bayambako abanyampi okulabira ddala nga bamala buno obutuzoganya obutusumbuwa abakutte eggwanga lino emyaka 40 tulina kye tulabawo kati beewaanira mu kuwandiisa abantu baabwe nze nali ku kyalo kyaffe nze nfaananira ddala abantu abanona ne musajja muli era nze sigula mmere mba ndi awo nga bajja bakizunga n'ebirijisitula byabwe tibakola ki bawandiikira ne bansoomoza nti ssente betuze tukole ki tukuwandiise ne baga nti nze mumanyi kiki ekibiina kyabwe naye ng'abantu banoonya baki njagala okubabuulira mazima abantu baagala ki nkyukakyuka abantu baagala NUP so mbasaba so omukisa ki omukisa guno olumu tufuna okusoomoozebwa ate nga tusoomozebwa ba NUP bannaffe wali ensonga y'olwokubalirako mu kafo alabika waliwo ebyenfuna naye tewali byanfuna byaki naffe entebe zaffe tuziwa ekitiibwa okulaba nga tugattako bannaffe abaki njagala okubagulira nga ntya Katonda nkakasa nti mmende ngikoze eki wabaddewo ebyalema mmende kati byentuukiriza twasanga tuli mu prankisa kati tuyina kiki nasanga bateko olimu nima amakuba ameka twaniridde abantu kubawe tulina abachina kizibu kyaki kyamanyi naye nyimiriddewo nawaki abantu bonna tebasobola kusiima naye nga nze entume kulwa NUP nkoze eki nyimiriddewo ekyo kwe kitufuula abantu kubanga mujala babulira mazima bw'omala okubeera mmeeya bw'omala okubeera kiyamani w'eggombolola ate abantu bamanyi okujja ku bantu bonna abalala eriso ne baliteeka ku ki naye tubadde beesigwa kyetubasaba ne bannaffe bannange tetunnatuuka kubanga tutera nnyo okukyogera kuli mu kuŋŋaana zino tuleme kuyayaanira nnyo buno obufu buno mbabulira mazima eggwanga lino lirina ebifo biki naye buli ogera okulaba buli DPC buli OC buli akulira yunula buli akuli revenue bonna nga abantu bava awantu waki si babi naye ate bayitiridde okweyagaliza ki ennyo so mbasaba ensonga eno etuleese wano kubanga bakama baffe okuva ku kitebe bagenda kutusomesa kwe kuwandiisa bamemba baffe aba NUP nga tubateeka mu kitabo bafuuke ba NUP abakoze eki abajjudde abasajja bano babadde bateebereza buteebereza ne bagamba nti ekyokugamba katugaze nti oba Busiro East titwawandiisizza emitwalo 8 naye nga n'abantu abaliyo tebawera mitwalo emeka bateebereza buki buteebereza ffe nosaba tubeere tuba tuzze wano tuwulirize nnyo bwe tuba tuzzeeyo ku gulawundi ensonga eno tugitwale nga nkulu nnyo bahonorable members bannaffe abali wano ddala bahonorable councillors twenyigiremu obutamala mu bantu bano ki maanyi twenyigiremu naffe tukole ki tukubirize tutambule nabo tulabe nga NUP tugituusa ku mutindo nga tutwala eggwanga lino maaso naye nga tetusinga okuyayaanira kuki oyinza nze njagala okubategeeza nze pulezidenti wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oyawukana naye nze byange naawe biba bikoze eki
era abamutera bagamba tusobola okusigaza nga tuli bamukwano mu byobulimi mu byobusuubuzi ne politikale kasita ogamba Kyagulanyi Ssentamu si ye president wonze byange nabyo babikoze eki ebyo natunyumya ne politikale tuba tumaze okukola ki okwawukana ne twebaza president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba nti yalonkinga okuddamu okuregistaringa bamemba bonna abapya n'abalina kaadi nga zaabula so nkubiriza bamemba bonna abaliyo nga baagala abatuuze bonna aba Uganda baagala okufuuka bamemba ba NUP bajje bewandiise kaadi nga president yabagamba za nusu 10 tuzirina wano mu Wakiso Town Council omulimu balonkize leero Busiro East naffe tugutandikiddewo era wetwogerera bali mu kuwandiisa bamemba ab'enjawulo okulaba nga bayingira ekibiina kya National Unity Platform mu butongole. Ate tulabula abantu abo abeera bazze nga bagala kukozesa mukisa guno kufuna cards ate bagende batuzitwale nti bakyuse nga bamanyi bulungi badde ba NUP namwe tubeetegereza era tubalaba naye byongo birese wabbali tulabula buli muntu yenna alowooza nti agenda kutulemesa exercise eno okugguka ng'alowooza nti buli kaseera ajja kubanga aweereza ebyo byonna wamajje oba bitiisatiisa betumulabula tutumwetegekedde kubanga eno exercise ya mu mateeka ekibiina kyaffe ekya NUP kiri mu mateeka kiwandiike era tusaba buli muwaali weekengere ababeera bazze nga bazze tubega Wakiso tegenda kubeera mu muzannyo bambulidde composition y'abantu eri wano era twasaba n'abo abeegwanyiza ebifo naye nga bamembers ba National Unity Platform bonna babeere mu meeting ki National Unity Platform tegalira muntu yenna bweru ate ffe mu National Unity Platform tetwesimba ku muntu twesimba ku ki tugenda okuzimba omusingi omugumu tubadde tulina omusingi naye ate guno mugumu ensonga lwaki tugenda okuregistaringa abantu baffe tugenda mu registration tusobole okulonda structures weewaawo